Hurry on, what's happening? Yes, sir. Isso o teroda. Onde da we gundi. Onde bus. Bus. Mayinja Umar amanyidwa nga Commander 001 atwala program ya Ghetto Structure Makindye Division. Onako olwaleero okutwaliza awamu Makindye Division akalulu katambudde bulungi, tekanabeera mu mbeera yonna etiisa, security eri gulugulu, abavubuka beefuze balonda mirembe, alonda yadde wakanoza mula atana apo polling station si y'amaanyi naye alonda yakola ki yadde waka. So siraba kavuyo konna, nsuubira nkigenda kutambula bwe kiti kuba nange mwendi mu field ngenda ntambula polling station buli balondera okulaba embeera eryeta, naye ekinsanyudde nti abavubuka beefuze, tewali kavuyo, security eri mirembe, tewali kulwanagana, so akalu katambudde bulungi. Wano wenondedde we waffe wenakulira ekikuba mutwe Kabalagala ne this is Bwire zone. Embeera nungi, abantu si bangi nnyo naye bajja, they keep coming, the people are reminding them it's their responsibility to come and vote their road mayor. Nti ng'otuuka mu kifo ng'olaba mulimu abantu nga 100 kati nga bw'ogenda Embuya mu kasanvu k'Embuya eyo mulimu abantu nga 3,000 naye nga tebalina ttooyi mu Kampala, era nga ne president ayimiraga this is a capital city, you know, mu Kampala tebalina ttooyi, n'obukulembeze obuliwo with all the funding they can get outside the government funding, ng'olaba nti mu kitundu muno temuli ttooyi. If God willing and I become a Lord Mayor, it will never happen here when I'm the leader in this city. Ebyokulonda mu constituency si birungi nnyo kubanga ebitundu ebisinga obulubuze leeti around sawa 3 kitundu n'abantu batono, nekyo kiva kubanga nti abantu balina obweraliikirivu, akalulu akaggwa bye balonda si bye byalabikira mukolaki mu kulangirira. N'olw'ensonga eyo tusaba abakulembeze b'ebyokulonda awangudde bamulangirire nti akoze kyawangudde, rather than okukyusaamu ne bagaa gundi ne bakyusaamu ne bateeka ku bulala. Ensi bagenda gireetera ebizibu, era mu kano akalulu tutunula ate nabo tebeeyibala ntusirise because twagala tumalirize obululu tulyoke tutuule ng'opposition tuteekewo tusalewo ekyokukola. I did it deliberately, all over, even if you move around, all over. In fact, this is where I was born from, and I've refused anybody to sit on that, to be as my agent. Well, because people are using that to buy their forms. Okugula forms ez'obululu.
kati njagala naagula eyange okubikyusa wati